kino mbadde sikirabangako abako batuuse essaawa 3 ez'ekiro mu kwanjula. Oyinza okugawulira ng'amawulire, oyinza okukiwulira ng'ekitasoboka kubanga abako zigenda okuwera ssaawa emu babeera bagenda kinene nnyo ssaawa 2 babeera basimbula. Baneena abako mu kwanjula batuuse essaawa 3 ez'ekiro. Okusinza ku information gye tufuna mbu baabuze nga bajja wa gye babadde bagenda okubeera nga babanjula. Kati waliwo ne explanation gy'olanga eri far-fetched kwegamba nga muyiyiza nnyo okulaba nga mugiteekawo. Naye dda amazima ga waliwo n'omukolo gw'ogamba kino kyatutuddemu kati ate nga bwe mweyongera okubeera nga mukikaka ekintu kiveeyo nga kyeyongera ddala kubeera nga kibatuulamu. Kubanga abantu ne mukeera, actually sinakukeera, tugeze olunaku kwanjula kwa Lwamukaaga, okwetegeka eno mu baka g'omuwala batandikirawo Lwakuna oba Lwakutaano ne beetegeka ebidaala bitaddeyo tenti bazitaddeyo okutimba, batandika ennaku zino okutimba okujjako just nga kuno kwe nalabye okwo kwabadde just simple. Naye abantu abakola okwanjula okwa ddala okutimba kutwala ennaku 3 ng'abantu bali ku ssini bali mu kubeera nga batimba. Kati bano babeera bakedde kale batandise kiro okutimba n'olunaku lw'omukolo ku makya ne batimba zigenda okuwera ssaawa 3 nga bamaze okubeera nga batimba. Abawaata emmere baagiwaata kiro kya luli zigenda okuwera ku makya nga amatooke gugaboobedde dda ssaawa 3. Kijjukira abako olutuuka awo ku ssaawa nga 7 ba 8 batandikira mu kulya. Abagenyi be mwayise zigenda okuwera ssaawa 7 ba 8 mubeera mubasaavinga. Eno mu kuba akasemu mujja tusimbudde olwo ziri mu ssaawa mmeka 3 ne ziwera ssaawa 4 ez'okumakya zinjogerako abako bagambye basimbudde 5 6 7 obusimu buyitingana 8 9 10 ng'abantu bakyali awo 10 ndi abantu balituuka abako. Yes, mulimu abavire wala ne batuuka ku ssaawa 10 ne bakwanguya yanguya. Ne mwana wattu zigenda okuwera 11 abaka batuuse 11 amazima babeera bakeereye nnyo. Naye bano ne ziwera 12 ne ziwera ssaawa emu ng'abantu bakyali awo balinze, ne ziwera ssaawa 2 ne ziwera ssaawa 3 mbu twabadde tubuze ssaawa 3 nga lwe muyingirawo emikolo gitandika okubeera nga gikolebwa. Muba temufuuse basezi, muba temugenda kulya muwala waffe mmwe, mumbeera mufuuse abako abasezi. Abako mubeera basezi, muba mwagala kulya muwala waffe naye tumubawo tuti mugendagenda mumulye. Ssaawa 3 abako batuuka nga kyenyekyo. Bannange sikaakubula naye toyinza bula distance nga mwadde mugenda kwanjula Masaka, then ne mugendamu Ejjinja, ne mugendamu Embaale, ne mugendamu Ewa, then ne mutuuka ne babagamba